We don't only want change for the sake of it, but we want to return power to the people. That's why they call us the People Power Movement, and we say people power is our power. We want a situation in Uganda like it is in all developed countries, where leaders are servants of the people and the people are the true masters, where leaders fear to do things that will oppress the people because the people will kick them out. So that is the whole agenda. Yes. We will not be having darkness. 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 Yes. Okusookera ddala katusooka tumala okubeera nga tusiriikiriramu obutikitiki, okujjukira, okulowooza era okusabira ku minywanyi gyaffe abali emabega w'emitayimbwa nga baliyo ku lwakuba ggwe munnayuganda, nga baliyo ku lwakuba ensi yaabwe ebitagenda mu maaso bwe babyogerako bwe bagezaako birwanyisa bangi baateekebwa mu kkomera. Mu nnaku enkulu nga zino nga tonnaba kubeera ng'olya bitafutafu, nga tonnaba kubeera ng'osanyuka, kiba ky'amakulu nnyo n'osiriikirira n'olowooza ku abo, n'olowooza ku famire zaabwe abagezaako okubeera nga bakulwanirira. Yes, mu mawulire agakagwawo ampuliriza munda mu kitongole ekya ebyokwerinda UPDF okulya n'okukomba essuwaani nga amaziga mu kimugunyu waliwo munnamagye amaze okubeera nga kakasibwa nti ono yafudde. Jjukira nti ekitongole kino ekya UPDF tebakyabika nga bwe navaayo ne nkutegeeza nti bano batya okubeera nga basekererwa, batya bannayuganda okukuba embuutu, okwesiba ebisenso ng'ate bo bali mu maziga. Kaakati baatandikawo kaweefube, baatandikawo sisitimu ey'okuziika mu kimugunyu. Kati wabaddewo okusaba okwabadde ennamboole, wuliriza nnyo, era ng'okusaba kuno kwabadde kukuumibwa mundu aba SFC nga beebulunguludde ekifo, era nga twebuuza ddala ani asabirwa munda mu kisaawe eky'ennamboole bwina amaze okubeera nga azuuka nga waliwo munnamagye mukwano gwange yamaze okubeera nga ate akabaake kasibibwa oba ng'ono ogugwe guggwamu eyabadde agenda mu maaso n'okubeera nga asabirwa ennamboole. Kaakati ono naye amaze okubeera nga aziikibwa mu kimugunyu. Nga bw'ogenda okulaba ebigambo, nga bw'ogenda okubeera nga obiwulira. Mukutu gwa nkyukakyuka ng'otaddeko ekigala katambi kano katambule ennyo. Waliwo pulaani namutayiika, wuliriza. Amawulire gazze nga gatambula okumala ebbanga nga galaga nti General Museveni omusajja ttibwa wabula omusajja omukadde w'enkofiira ono takyali mu buyinza bw'eggwanga Uganda, era mbu mu nkata evuga mbu ono baamujja mudda, era nga kigambibwa mbu omusajja amanyikiddwa nga Salimu Saleh, omusajja amanyikiddwa nga General Moses Kainerugaba, mbu bano be bategeerera era be bavuga eggwanga Uganda mu biseera by'ennaku zino nga n'akalulu 2026 tekannakubibwa, mbu bano be baali bategeerera omusajja omukadde. Kaakati waliwo bwina afulumye ku nsonga ya General Moses Kainerugaba ne Salimu Saleh okwekobaana mbu okubeera nga ate bakwatira ddala eggwanga ng'omu ku bo afuuka pulezidenti. Wuliriza, jjukira akatambi k'ennakolera akaali kalaga munnamagye eyategeeza nti mu 2008 General Moses Kainerugaba ajja kubeera akutta obuyinza. Kaakati waliwo pulaani enkambwe emaze okubeera nga ezuulibwa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, ettemu eryakoleddwa ku baana abato abannassale, nkugambe nti waliwo ebizuuse nga waliwo obutambi obulaga nti gavumenti ya General Museveni ezze ng'erumba amasomero, ng'etirimbula, ng'esanjaga, ng'etta abayizi. Ebigambo ani abyogera? Genero mu magye ga UPDF yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino, era tekyewuunyisa okubeera ng'ettemu eryabaddewo mukwano gwange mbu lyabadde kkobaane, okusinziira ku bigambo by'ogenda okubeera ng'owulira nga n'omu ku batemu eyakwatibwa mu bijambiya ayongera okubeera ng'awa obujulizi nti ababakuuma ye poliisi ebeera mu byambalo. Kaakati wano wonna ogenda kubeera ng'obiraba ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Sheikh Ashraf gw'otambula naye musajja musomi wa Ddwa Kayingo ku namba esembya 3711. Bwe n'ekizibu kyonna mu bulamu ogenda kubeera nga mukwano gwange omukoonako, ate embeera ajja kubeera nga agikutereereza nga kusomereddwa wakati mu kuteerako akabaani saako n'okukozesa amazzi ga lukuya. Mwekwate obulamu busobole okubeera nga budda mu nteeko. Kakati ewatali kulwa ettemu eryakoleddwa ku baana b'essomero amabujje amato, njagala owulirize ebigambo bino, njagala owulirize obutambi buno, njagala otunule nga totemya. General Kasirye Gwanga yafa ayogedde nti waliwo gavumenti, waliwo amagye ag'eggwanga Uganda lwe gaalumba essomero ly'abaana ne batema, ne batirimbula, ne basanjaga, ne batta abaana b'essomero nga magye ga ggwanga
kati ekikolwa ekyabaddewo mukwano gwange njagala ofumintirize nnyo ng'omaze okulaba akatambi kano ng'omaze okuwulira ebigambo bino olwo vidiyo ey'olwaleero etandise. Wuliriza omu ku abo abazze nga batematema abantu ebijambiya bw'akutotolera sitoole ng'akulaga nti bo ate bakuumi bwa poliisi nga bagenze okutema nga bagenze okutta nga bagenze okusanjaga bannansi ate poliisi ebawa obukuumi. Bya nnaku bya ntiisa biri munda mu ggwanga Uganda. Obujulizi mu butambi ye mission gye tulina okubeera nga tubuleeta n'obulaba nawe n'otegeera ebigenda mu maaso nga tukugudde amaaso ng'omaze okubeera ng'oyegeka amatuugo. Biwulire akatambi kano nkusaba okatambuze nnyo toba wattima kateekeko ekigalo. Bagenda mu ssomero ly'abaana abawala ne bawamba abaana baali 9. Today bayinza okunnyonnyola ensonga eyawambya abaana abo bagina idiots, but now they are developing fast. That's good. Yeah. Bike wali bike omulala bamuyita kebe omulala bamuyita sebulege ebatuwaddiirwa ezo naye nga mbeera ya ssente erituusaawo nze ngazi batukimanga sigumuseebi batukimanga mujje tugende batuuke basulamu ab'amaanyi abasobola nze bansiŋŋaana waka tebansiŋŋaana ewaka ne bandiiramu pologulaamu egenda mu maaso ntugenda kuuma nyumba ya mugagga Mountain Zion. Bwe twatuuka awo ne batusomeramu nga tutuuse tuweze nga tuli bangi batusomeramu ekigenda mu maaso naye nga mu kuyingira wali ku Mountain Zion twayingizanga mirembe naye nga bw'otuuka muli eri balina abasirikale baabwe betama gye bava teri kufuluma afuluma kyasi paka onokiriza byakola ki byabaagala. Nze nga si bikolwa byange wabula mbeera ya ssente yali ekoze ki kwabangamba tugenda kuwa maka ga mugagga twatuuka eno batukwasa amajambiya buli mutwe gwali gwa mitwalo ebiri omuntu babagabira mulanka twali tugenda wabali lwedde ogenda okukola kyokola akasente twali tugenda naye abatusookayo ne batemwatemwa nali ne batemako n'abantu abalala kuba nabo batema ne batema n'abantu abalala twali tugenda Lwengo batutwala balina abasirikale balina patulo zaabwe ezibakola ezitukuuma babeera mu uniform kaki la poliisi kaki galiwo olunaku balutwala omugenzi afaanika wesi we yafa lwebaali bamuteera ku mawulire bikinga bamaze omutuusa mu kyalo ffe twali tugenda naffe olwo olunaku lwennyininyini lwakuba basookayo mbu bakola bubi omulimu ne batema bubi abantu abaaliyo ale nabo ne babatema mbu uniform efaananga eya madamu oyo babatukuuma saategera mu ntema gyebagala tutememu sayo gye bagala tutememu tusibagimanya. Kyannaku kyennyamiza bigambo bya ntiisa biyungula amaziga obulamu bw'omuntu emitwalo 2 ng'otemebwako omutwe gw'omuntu emitwalo 2 ng'ogibwamu obulamu biri munda mu ggwanga Uganda. Ng'ani akuuma abatema abantu emitwe? Poliisi erina patro, poliisi mu kyambalo kyayo, poliisi emmundu ng'ekuteza gavumenti, poliisi ku musolo bannayuganda gwe bawa kwegula amafuta ate bannayuganda kwekolera zi patro ezitwala abatemu okubeera nga bagenda mu maaso n'okusanjaga bannayuganda. Kaakati abasajja bano bwe baba nga bakoze ebikolobero bino ku bantu, bwe baba nga basobola okuwayalinga abantu ne babawa emitwalo gy'ensimbi 2 batemeteme abantu basanjaga abantu, kaakati ate abaana bano abato ekibuuzo kijja nga kinene, lwaki battiddwa mu bukambwe mu nfa y'emu nga bannayuganda abazze nga battibwa ebijambiya saako n'ebyambe n'ebiso bwe bazze nga battibwa, era poliisi n'amagye ku luno nga byayanguye nnyo okubeera nga ate bikumakuma n'okubeera nga bitangira omusajja ono okubeera nga attibwa, kubanga omusajja emabega akugambye nti twali tukuumibwa poliisi ng'era eri mu kyambalo ng'era erina n'ezipatro nga balina n'emmundu. Abaasookayo bakola bubi omulimu nabo ne babatta, oba oliawo baabategeera, oba oliawo abatuuze baali babakutte, oba oliawo missoni yayiika kati nabo ne basalawo okubeera nga ate nabo babatema. Olwo obujulizi
busobole okwerangawo bulankana nga nejja buli kati ebijambiya ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda nannyini by'omutuufu gwe bivaako tategeerekekanga era bukyanga Segiri nyafa musajja watu gwe bateekako omusango guno nejja buli kati ebijambiya bikyagenda mu maaso n'okweranga tebirabika munda mu ggwanga Uganda. Kakati bannayuganda bangi balina endowooza zaabwe era bakubye ttooki mu musango guno bakubye ttooki mu kikangabwa kino ne batubuulira ddala bo biki bye balowooza ng'abantu. Naawe mu komenti ogenda kumbuulira ddala osuubira omusajja ono yategeerekese nti alina ekikyamu ku mutwe era poliisi yamaze dde okweranga ekakasa nti ono yattako n'omuntu emabega era n'emuleka n'emuta n'asigala ng'ali mu sosaate ng'ayinaayina okutuusa lwazze n'atta abaana bana. Yatta omuntu ng'ayina mental problems nga poliisi bwe yamaze okweranga ezuula ne bamala ate ne bamuta nga tebamujjanjabye kutuuka kuwona nga bakakasizza nti obwongo bwe buteredde n'adda mu society ate gye yatirimbulidde abaana abalala bana. Ddala omusajja ono mental problems ze batugamba ntuufu? Nkugambye nti genda mu komenti ompe endowoozayo ku bigenda mu maaso naddala ku kitemaatema ku kitirimbula ekyabaddewo ng'abaana abato amabujje ate battibwa omusajja agambibwa okubeera nga mbu ono aliko ekikyamu ku bwongo. Kali njagala nsooke nkuwa ebigambo bino bya munnayuganda ng'omuntu yatunudde mu nsonga bwe tubivaamu tuleke twolekere pulaani namutaayika Jenosali Musale Jenomozi Kainerugaba ate nga mu mbeera yemu n'omusajja munnamagye eyaziikiddwa mu kimugunyu naye tugenda kwera nga tumulaba ssaako n'etteeka ekkambwe byongedde okwera nga ate ebigambo byalyo biranda munda mu ggwanga Uganda. Bannayuganda balumye wansi ne waggulu bagamba nti lino etteeka kagwake keetonye tetugenda kwera nga ate tulikiriza kwera nga liyita Uganda ku busungu bwa bannayuganda bwe mmanyi ng'obba bubbika ssimu ne bakukwata ne bakugoba ne bakuteekako omuliro nga tewali wadde akuwolereza. Omusajja oyo byagenza okukola ku ssomero abadde ayina ne backup ngeri ki gyagenda osimattukawo. Era abantu ababadde bawolereza omusajja oyo nti temukuba tumulinde tumukwase poliisi abo bennyini bonna babeera mu script. Njagala mutegere nti Museveni buli we yabadde nga ava mu kalulu ng'ateerawo bannayuganda ensonga ez'okwogerako mpaka waalayira abeera biza biri byabakoze mu kalulu entugumbula gy'abadde abatugumbula mu kalulu byonna ne bituuka nga temukyasobola byogerako nga mwogera ku byaki nga mwogera kwa ate omusajja yatemyetemye abaana mwalabanga ngeri gye bayokyangamu amasomero. Olw'okuba ssaawa zino twabuusa ensi nti abantu abalinga bookya amasomero simanyi biki nga buli kaseera amasomero gajja abaana bafiirayo amasomero gajja ne tubagamba nti oyo abadde nga Museveni. Olw'okuba yo script akimanyi Museveni mwagigwamu ku luno abalekedde n'omutemu nga mumulabako naye era ne bakulaga nti omutemu asimattuse bune bamuteeka mu poliisi. Abantu ababadde awo nga bakunnyonnyola nti tokuba musajja tumulinde tumukwase poliisi njagala okitegere nti bonna babeera mu script omutemu waabwe asimattuse atya nti agwe genda obateme misana ttuku bwe banaayagala okukuba fefe nnyini tujja bagaana nti temukuba leka tumukwase poliisi. Eyo bwe batyo asimattuka ekyo nkibabuulira. Sawa zino bali mukumenya bizinesi z'abantu beekwasa nti abantu bakolera ku makubo emukono mwawulidde script ng'omu abakyala babannyonnyodde nti bwe mutuuka mwogere bwe muti ne babateeka mu kamera ne batandika Bobi Wine watutama watugamba tubikukwase Bobi Wine watutama ne batandika okweyogeza ng'olabira ddala script ziri z'aba professional nti oli bamutaddewo buteesi ne bamugayogera bwoti nga n'owa kamera waali nga waliwo n'amaliriza alinga ng'eyabatendese nti akati kimala ndoza mwakirabye. Kati Museveni abawa byakwogerako bye muba mufokasingako mwerabire byabakoze ebbanga lyonna lya entemula gye yatemulamu abantu mu kalulu. Kati ssaawa zino ali mu kubatemulira bantu ng'abawa byakwogerako. Mugenda laba abaana bangi nnyo nga video zifuluma ono yeeridde bisiyaga oli alaze obusolo ono biki mpaka Museveni wamala okulayira obukulembeze bwe yabba oba obufuzi bwe yabba obukulembeze otegedde. Kati ssaawa zino babajja ku mulamwa guli era mmwe abazadde abattiddwako abaana baabwe bebasse njagala mutegeere nti ezo si kulipoti Museveni yazibawa ssaawa zino. Ffe twalabako omusajja gwe bagambe yatta bamuyita omuwala bamuyita Susan Magala yali wano South Africa nga yeetambulira ng'akola na mirimu gye tebamukwata nako naye nga yetta lwaki nti baali bamutumya te okitegedde
era ebintu byabeerawo ne bakulaga nti gavumenti ebirimu ne bibuliraawo. Yali wano South Africa nga yeeyagala. Ekyo nkikubuulira. Kati mutegeere bigenda mu maaso eggwanga Uganda. Ebintu bijja batuukako nga mwe muwoza munenya. Ebintu bibeera script. Ekyo nkikubuulira. Baba babibaze nga babipulaninze. Era gwe Munnayuganda bakyakuzannyira nnyo ku mutwe. Kubanga walemu okumanya. Omuntu abafuga ayagala obuyinza ngaki ate enkola gyayitamu okubufuna n'obusigaza kutemula. Tekawo amaaso. Okay, kakati eyo ndowooza y'omukulu oyo, nawe mu comment osobola okugendayo n'oŋŋamba ate kiki ky'olowooza ku nsonga eno ey'abaana abato abatirimbuddwa, ey'abaana abato abattiddwa mu bukambwe. Kakati mukwano gwe nga tumaze okuwera nga tusenvula, ng'eggulire tulitadde ku mabbali, nzize nkukolera obutambi obuwerako ng'abasajja abali mu bitongole ebyenjawulo mu gavumenti ya Mwai Museveni ensangi zino, kakati abantu bwe bafa bano babaziika tebabise. Wuliriza, abantu bwe bafa naddala mu magye, mu poliisi ne mu bitongole bya gavumenti ebinene, abantu babaziika mu kimugunyu nga tebabise, oluvannyuma lw'okubeera nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okubeera nga basagambiza, bagenda mu maaso n'okubeera nga basanyuka mbu kino ate ne kirumya abantu baabo ababa bafudde. Jjukira nti abantu bano bannayuganda bwe basanyukira enfa zaabwe oba okubeera nga bavudde mu bulamu bw'ensi, ekintu ekitali kituufu era ekitali kirungi, naye bannayuganda bagamba yadde nga si y'empisa y'ensi okusanyukira omuntu ng'afudde era n'olumya abantu be, naye ate nabo bwe babeera balamu batujonyesa, batuliisa akakanja, nga n'oluusi bano babeera mu ziwoofiisi nnene, naye abantu ne babonaabona nga bo tebeefiirayo era nga beesulirayo gwa nagamba ku bulamu bw'abannayuganda, embeera gye bayitamu embi ddala. Kaakati waliwo akatambi ke nakulazeeko olunaku olw'ejjo, nga waliwo okusaba okwabadde kukukusibwa ennamboole, era n'enkulaga nga SFC ekuuma butiribiri ekisaawe kino. Kaakati ampuliriza waliwo bwina amaze okubeera ng'afuluma, nga waliwo omukulu gwe kigambibwa mbu ono ye yabadde asabirwa mu kifo ekyo, era nga kigambibwa nti ono yamaze dde okubeera ng'aziikibwa, naye nga wa UPDF yabadde Jeno, yabadde Kano, yabadde Meeja, yabadde ani. Jjukira gye buvuddeko nakulaga akatambi ak'omusirikale omusiraamu era yaziikibwa nga tamaze kubeera ng'abikibwa. Kaakati ono oluvannyuma lw'okubeera nga musiraamu bamuziika kawolawola, era mukwano gwange akatambi abaze nga batugoberera mwakalaba. Kati njagala olabe n'ebigambo bino, olabe n'akatambi kano, okkirize nti abasajja ekyamazima ku bunkenke kwe batudde, ku maggwa kwe bali, nabo bakimanyi bulungi nti bannayuganda balinda lunaku olwo Katonda lwanaddamu essaala zaabwe ez'okubaggyako abo abazze nga babanyigiriza. Era nga n'ebino ebigenda mu maaso ebya Janet Kataawa Museveni okuvaayo abasajja ne babiteekako amaanyi nga tebaagala nsi ebyogereko, mbu beewala ebyo, mbu kuwa stress first family. Jjukira Kyagulanyi yatugamba abasajja bano tubeere nga tubalabisa, tubeere nga tubawa stress, tetubakkiriza kubeera mirembe, ng'ate buli lwe babeera emirembe bagenda mu maaso n'okubeera nga batunyigiriza sako okutulugunya n'okuteeka ensi yaffe wansi. Njagala olabe ebigambo bino. Abasajja baatandikawo kalica ey'okuziika mu kimugunyu, oba oli Jeno, oba oli Kano, oba oli Meeja, abasajja tebakyabika. Naye mmwe Jeno Kulayije yaddawa? Omusajja Kulayije nga tawulikika, omusajja Kulayije obulamu bwe buli ku ki? Sooka olabe bino. SFC ndowooza oziraba kati bye bigenda mu maaso mu ggwanga. Buli omu bali aga naaga tebategeera mbeera egenda mu maaso mu ggwanga. So ffe tuli wano tetwagala mutumaleko appetite yaffe ya ssanyu, kubanga tuyinza obiyinza tutama nga tulindiridde nnyo mutubuulire ani omutuufu aliwo. Ekiddamu mwe abatujjwa bali mu Uganda, abantu tulina appetite, tetwagala mutumaleko appetite, mutubuulire ekyekituufu ekiriwo. Enjovu yasino yagudde oba kuba abantu balindiridde ebbanga ddene nnyo, timutya ffe mututta tetunyiiga, tusigala tuli happy. Ne muntu omu bw'agira ne mutandika okuzimba amataba, muyambe abantu nga tebannaluzinga appetite mu kintu kyammwe, mutuyambi. Kuba tubajja kuluzinga appetite mu kintu kino, balindiridde. Abalala baguze dde enkoko, baguze dda obusuuti, baguze dde engatto, nekko tebamuyiisizza ne muganya mujja tumalako appetite y'essanyu. Abantu baagala kusanyuka ng'obudde bukyali. So ndi wano bagamba please, n'abagenzi babeera n'eddembe. Abagenzi balina eddembe ne constitution ebwa eddembe lyabwe.
so muto abagenzi tubategeere tutubasabire essala ze bagende kubanga naffe gye tujja very soon. Olya bulungi nnyo. So waba omuntu yenna yafudde mutuleka ffe tusanyuke tugende. So we yagenze mutubuulire abantu apete mugenda bamalako appetite. Munda kubirisi munne mugaba busooke mulindeeko. Naye ng'ekiriwo kyo kiriwo ekiti. Akasatiro kangi. Akasirikiro kangi. Nyandwe nga yagala ebiyiise kubanga yeno essaawa ya Nyandwe. Wabira obuzibu mu ggwanga Nyandwe bamuleetera essimu. For national security, we are going to deploy. We know the terrorist groups are trying to destabilize the country, but don't tamper with Uganda. We are good at killing people, so don't. But where is Nyandwe right now? Njeganegwa ne batta abaana. Nyandwe n'atavaayo kwogera. Mwene embeera. Mwene embeera. Kandi mmwe mukimanyi bulungi nnyo nti Senkulu Mandwa Nankulu Mandwa bw'afunamu enkenyera ne Senkulu Mandwa emotional naye agenda era neetawangaala bbanga ddene nnyo naye ngera tubakwata empola n'akwata empola akola ki atuuka wala. Kati ekizibu ekiriwo kiriwo ekiti ne munda muli mu UPDF secondary school primary school ekirimu kitokota. Ekiri mu UPDF primary school ne secondary school ekirimu kitokota. Ekiri mu UPDF primary school ne secondary school kitokota. Ate n'ekirala kikino baŋŋambye ne Piraato yennyini naye yeekengera. Piraato naye yeekengera. Bwekigwa wa neiba newe kiyinza okutuuka kati naye Piraato ali mu buzibu meene ekiri nekitokota. Kyova baagala nnyo okunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugyewo pressure ejja kuba ekendedde ne kati essaawa zino nga Kyagulanyi waali abantu abali tebali seteni bazibu nnyo ng'ekiri munda muli kitokota. Era mbyogera ennaku z'omwezi 3 muyinza okulaba eddambe eddene either mu UPDF oba liserebu. Tatulaba wano tuliwo. Tatulaba tuliwo. Hadi mwe fani wani. Okay, kakati mukwano gwange atugobera era mpuliriza embeera yeeyo oba musajja oba mukazi naye ng'ekikulu kakati amawulire agaliwo nti abantu wano tebakyabikirako ddala tebaagala babakaabirako enkaaba yonna bannayuganda gye bakaaba mbwe abasajja abali mu bitongole naddala ebyamagye ebitongole ebinene mu gavumenti ya Mwami Museveni bano tebakyagala bannayuganda kubakaabirako mu kisussa nnyo kakati mbu n'okuwalumya ate ne kirumya abo abali mu famire zaabwe era muzenga mulaba abantu bangi nnyo abajja nga bakukkulumira bannayuganda abasanyukira enfa z'abantu abafa abadde bakolera mu gavumenti ya Mwami Museveni kyokka nga ate nkugambye nti nabo bwe bawanga balamu nga bali mu zi ofiisi ennene bano tebafaayo ku bulamu bw'abannayuganda neebatirimbulwa neebattibwa neebasibwa obwemage nga ba Alex Waiso olunaku olwaleero nga bammibwa zibbeiro abasajja bano tebavaayo kubeera nga boogerako nga bannayuganda okusitula eddoboozi lyabwe okulaba ekikyamu nga kikyamu kakati no olw'ekituufu ne bakiyimirirako nga kituufu kakati abasajja kye baatandikawo kwe kubeera nga ate baziika mu kimugunyu ebyo bitegedde era obirabye akalira abasajja bakawulira puresha abasajja bagiwulira kakati ne bwolaba nga abasajja bano bagezaako okufulumya amateeka amakakali bagezaako okuteekawo amateeka amakalubu ku bannayuganda ekyamazima yengeri bannayuganda gye beeyisaamu ng'abasajja bano bafunye ebizibu era baagala nga munnayuganda gwenna bw'onaasagambiza bw'onaasanyuka nga waliwo afudde osibibwe ogulibweko emisango egy'okubeera nga atolidde mu nsi y'olukwe ge mateeka amapya agaleetebwa jjukira nti etteeka lino erireetebwa mukwano gwange lirimu ebintu bingi nnyo
nnyo gwe munnayuganda biwetaaga okubeera ng'omanya. Bingi nnyo ebasabise mu tteeka lino ebigenda okubeera nga ate bituzibira ddala emimwa n'okubeera ng'onaakolola bubi bajja kubeera nga bakusiba gwa treason. Okukuŋŋaana abantu 2-3 nga munyumya ku mipiira gyammwe Man U n'Arsenal ne babeekengera bajja kumaliriza abakutte okubasanga mu kibanda nga mwekuŋŋaanyizza. Kaakati nno bino byonna kugambye nti biri mu tteeka erijja naye gwe munnayuganda tanaakubeera ng'olibikkula kulituuka ku busembero bwalyo. Njagala otule katambi kano ogenda kubeera ng'owulira ebigambo ebikankana ebiri emabega w'etteeka eriri mu maaso erigenda mu maaso n'okubeera nga likukusibwa. Kaakati njagala nsooke nkwe pulaani namutayiika, pulaani enkambwe, pulaani etiisiza buli munnayuganda eri wakati mbu wa Jeno Salimu Sale ne Jeno omusajja amanyikiddwa Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nakolera akatambi nga waliwo munnamagye akuutira ab'amagye abato nti mulina okuwagira Piero Yu, mulina okuwagira MK project egenda kubangibwawo naye mu butongole egenda kutandika okukola mu mwaka gwa 2028 nga Jeno Muhoozi Kainerugaba mbu wakubeera nga ateekebwa mu ntebe y'eggwanga mu mwaka gwa 2028. Akatambi kano najja n'enkabakolera ng'owamagye abakakasa ng'abagamba nti anagezaako okulwanyisa MK project bajja kubeera nga bamukurashinga. Ate anagiwagira bajja kubeera nga bamuwa amadaala, bajja kubeera nga bamwongeza lanka. Kati okusinziira ku bigambo ebyo n'ebigambo bino bw'ogatta waliwo mukwano gwange ekigenda maaso ate tewali wabeera mukka nga tewali muliro. Njagala owulire ebigambo bino bwe tubivaamu olweteekereteekere okutuula okkalire owulirize namba emu paka ku namba esembayo ku tteeka eppya erijja okakase nti etteeka lino tulina kuyimuka nga bannayuganda kuliremesa kubeera nga liyita kubanga lyakubeera nga ensi yaffe ligiteekera ddala ku muddumo gw'emmundu. Kati wano bagenda kubeera nga basiirinze ekiyitibwa demokulasi okubeera nga mu ggwanga Uganda n'okwogera oba obwogerero obutono obubaddewo obulinga kakkando mu kibuyaga bugenda kubeera nga buggwawo. Kati waliwo embeera egenda maaso mu ggwanga. Bannayuganda njagala mbawo emboozi eno mwegendereze nnyo. Omukulembeze bwe yali agenda ne bwe yabadde addamu ebibuuzo yabagambye nti nze n'ekigenderere kyange si kya bukulembeze obwo nnyo nga mulowooza. Ekigenderere kyange kyakukyuswa ggwanga eryo permanently, so si kubeerawo negotiations oba dialogue. Bw'oteekawo negotiations oba dialogue n'abantu abo tebateeseka nabo. At the end of the day bagenda kutta. The end of the day basomesezza abaana baabwe. The end of the day bali mu magye bali buwamu bajja sigala ng'era bakuliiridde munda bakulyewo. Ekizibu kya Uganda kiba tekivuddeewo. So ekizibu kya Uganda kyakugyawo system yonna gyapulootinga nevaawo ne mulyoka mudda ku meeza nga bwe kyali mu 1962 eggwanga ne liddayo mu reformatory state ne liddawo. Kati bana abasajja ne mwalabye leri bano bagundi ba kitaffe mu nkwe nga boogera ku kigambo kya negotiation ne dialogue n'abasajja bali emmengo. Bo kibadde bavuga nga balowooza nti buli munnayuganda ali more interested nnyo okufuna ssente n'akafo okuva ku bizibu ebiri mu eggwanga eddene bye biriwa. Kati kamba buli kino mukitegeere. Under the 50-year master program basomesezza abaana baabwe be bali mu finance be bali mu kitongole ekyo n'amagye buli kiwamu bali mu poliisi wone baliwo. Kati gobojja n'otulambo tuuzi bwoti mu kintu ekyo obanga ali mu kaabuyonjo ejjudde nga weesibiddemu nga nawe olimu okukola mukolo gwe kubanga ajjulizaako wali kitegeeza gw'ogenda okusinga okusaabana n'okusinga bo olwedda bali mu kintu. Kati kitegeeza ekintu ekyo n'olina kizinga kulo muno okimenya n'osima ekinnya ekipya okitegedde kati yenkola president gy'aliko. Kati ki ekiriwo essaawa zino ekiriwo kyekino Mukama yonna gy'oli gwe simanyi bw'afaanana njala okukobaza obulamu bw'ompadde n'engalabi yange eno n'ebigambo ebyenfulumamu. Wabula ngenda kukusaba oteeke amaaso go ku ggwanga Uganda. Eggwanga eryo wali tukwasa mu mirembe naye wattu abantu bangi balivuluze. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu. Tetwandiyagadde nnyo bannansi kufiira mbuvuyo w'abantu abasedduvutto n'abatalowooza ng'amaze okugaggawala n'okukwata buli kimu kye balina
nga tebalowoleza ku bantu balala nga nessa zino kibalowoozaako ekyokuteesa naye nga munda mitima gyabwe baagala kutta buli akkiriziganye naabo buli abadde abawakanya n'amaani bamukyusa obwomu n'abaddira nga bagenda mutta essaawa zino ekiriwo mbagambye nti Janet Museveni mumujje mu kibalo kyammwe bw'oba osiimulwawo erinnya ewali Janet lisiimulewo ewali Janet siimulawo ewali Museveni tandika okukwata bani dasito tandika okusiimula lwaki Museveni abasawo bamugamba nti ali mu overstay ku stage 4 ya cancer ali mu overstay bw'aba ali mu overstay kitegeeza nti waliwo vacuum which vacuum erindiridde basedduvuto okuli mutabani we ne taata we mubani sali musale kyokka waliwo functions ndawe wayibiriri munda ebyagala okutekinga over essaawa zino eggwanga lyandiyokera mu katabaga ak'okuwamba kyetuyita kodita Uganda yandiyolekera mu katabaga akokodita wabula kodita yonna eteddiza bannansi ddembe lyakwerondera nakuzzawo nfuga y'amateeka bannayuganda tetugenda gikkiriza tetugiyima. I'm here to inform all the functions, all the military functions in Uganda, and by names of whom you're afraid. There is an imminent coup d'etat in Uganda because as we speak right now, there are so many military functions in Uganda which are yearning to take over power from Museveni. Because as we speak right now, Museveni doesn't make any decision. Decisions are made between Muhoozi and Museveni. The other person who had been made in decision had been the first lady, who is right now. I don't know where she is right now. I don't know whether she's in the hands of God, but she doesn't make decision anymore. So the decisions are made between either Salim Musare and Muhoozi and the other functions in the army. So any army function which is willing to overthrow that government, make sure that whatever mission you have of removing Museveni's regime from power, make sure the power goes back to the civilians. We are tired of the military rule because nothing is going to be okay towards Ugandans when we are still under the military rule. There is no government in the entire world which develops when it is under the control of army. No. So make sure if you are plotting a coup d'etat, the end of the day, you hand over power to Ugandans to decide who to lead them. Any slight mistake of a coup d'etat and you mess up each and everything, it may lead to the death of millions of innocent Ugandans, which we don't like. Because you've gained each and everything which you wanted. You've been in power almost for 40 years, 4 decades. But nothing Ugandans have gained in that role. So I'm requesting you humbly, whoever think or has a plan of a coup d'etat in Uganda, because according to my reliable sources, there are so many different functions who are trying to take power from Museveni. But please make sure the moment you overthrow that government, you hand over power to civilians. We are all Ugandans. We deserve respect and we deserve life. No one deserves to be killed. Political differences are solved under the round table. Not assassinations, not killing, no. So please, that is my humble request towards different functions in the military regime of Museveni. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mu nsisinkano y'ababaka ba kabondo ka NRM yaliwo olwokutaano lwa wiiki ewedde, bano bakkiriziganya nti balina okuyisa ebbago lino kubanga balyetaaga nnyo era nga ekigendererwa kya kulungamya engeri ebitongole binnakyewa gye bitambuzaamu emirimu. Ssebo ne bannyabo, gavumenti eyabba obuwanguzi bw'ekitiibwa Kyagulanyi efulumizza etteeka ng'etteeka lino buli munnayuganda ali wabweru wa Uganda ofuuka forena. N'omuntu yenna gw'oyogera naye ku kintu kyonna ng'ali munda mu ggwanga lya Uganda afuuka agenti wa forena. Bassebo ne bannyabo, mu tteeka lye nnina wano olunaku olwaleero liri ku level ya draft. Bassebo ne bannyabo, draft esooka yakolebwa ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokusatu 2026 ng'ekibiina ekyabba obuwanguzi bw'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lyakisembedde ddala ne ligamba nti kyekiseera bannayuganda mwenna mukifuneko. Lwaki mwakeera ku makya nga temubaagala ne mubajja mu buyinza? Kaakati etteeka lino liri ku ddala lya draft era draft yonna njirina. Munzikirize bassebo ne bannyabo, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe draft yonna pages 20 ngenda gayitamu, naye nja kwesiba nnyo ku pages ezo eziriko ekinyusi. Ku nsonga ki ze weetaaga okumanya? Bassebo ne bannyabo, omuntu yenna ali wabweru wa Uganda etteeka lino likulangirira okubeera forena oli mugwira. Omuntu yenna gw'oyogera naye munda mu ggwanga lya Uganda ku kyonna ekitakusanyusizza afuuka agenti wa forena. Bw'oba olina ekitongole kyo, bw'obaako w'otuula n'obaako ensonga gy'oyogera kuzitawanya Uganda ng'osala entotte eteredde otya, ekitongole ekyo kifuuka kitongole kya forena. Bw'obeerako omuntu yenna atali munnayuganda gw'oyogera naye ku ngeri ki ye gye basobodde mu ggwanga lyabwe okubanga batereza ensonga, gufuuka musango era oyo afuuka omu ku baforena. Bw'okubira omuntu yenna essimu mu ggwanga lya Uganda n'oyogera naye ku kintu kyonna ekitakusanyula nga tekiri mu manifesto ya NRM gufuuka musango, olwo gwe forena ne gw'oyogedde naye afuuka agenti wa forena. Era bassebo ne bannyabo, ekibonerezo kiri nti gwe agenti wa forena saako ne forena mwene etteeka libakwata musibwa emyaka 2 oba bw'oba muntu nga si kampani osasula sente za Uganda mu fayini obuwumbi 2. Kampani yo bw'eba yeyina we yatudde okusobola okubaako amagezi geesala ku kinyirigiriza bannansi nga tekiri mu manifesto ya NRM, yo omusango gugisinga okusinziira ku minisita ye bw'aba asazeewo, era kampani yo etanzibwa omutango gwa buwumbi 4 oba byombi, kampani neggalwa naawe n'osibwa emyaka 2 saako n'okuba ng'olina okusasula obuwumbi 4. Bassebo ne bannyabo, kino tekisosodde muntu yenna, oba oli munnayuganda ng'osula mu Uganda oba oli wabweru. Munnayuganda yenna eyafuluma Uganda n'ogenda n'obeera mu nsi endala, etteeka erikubonereza okwogera ku bibi ebiri mu ggwanga Uganda ligukuteekako omusango era gwe mu tteeka ofuuka forena. Nkugambye eyali badde ayitibwa citizen nti wazaalibwa mu Uganda aborigini, abasajja abagwira abalifijja abakwata obuyinza mu ggwanga Uganda kati bagufudde musango gwe yazaalibwayo okwogera ku kintu kyonna ekiwabula gavumenti solongazi tekisanyudde minisita oba tekiri mu manifesto ya NRM. Gufuuse musango okubaako ekintu kyonna ekyeggwanga eddala kyoyogerako nti kino kirungi ne mu nsi eyaffe kisaana okukola. Singa ogezaako okuwaana poliisi yonna mu ggwanga gy'oli kwegamba ng'ogiraba nnungi nga ne mu ggwanga lyo yalikoze, ofuuka forena. Kati gw'oyogera naye oba okitadde ku Facebook oba oyogedde naye ku WhatsApp oba okoze video nga wano bwenkoze, gufuuka musango era oyo gw'oyogedde naye n'asangiddwa nakyo oba akirabye oba akisaasaanyiza afuuka foreign agent okusinziira ku minisita bw'aba asazeewo era abazizza omusango. Bassebo ne bannyabo muguno nga gulinnyirira kye bayita sovereignty y'eggwanga Uganda. Kakati bw'obaako w'otuula ewantu wonna ne mukola ka fundraising, kano nga kakubaako ekintu kyonna kikayambako omuntu yenna mu Uganda weewaawo nga tekiri mu manifesto ya NRM mu ebyo bye yasalawo ebirina okukolebwa, ofuuka forena era ozza omusango wansi w'etteeka lyennyina wano liriko emika 20 nkugambye eriyitibwa The Protection of Sovereignty Bill 2026. Era bassebo ne bannyabo bye ngenda obbasomera ze clauses n'ebibonerezo ebirimu byonna ngenda bibawa. Kakati kwegamba buli munnayuganda ali wabweru wa Uganda oli forena.
omuntu yenna gw'oyogera naye mu Uganda ekintu kyonna ekikulumye naddala ku nzirukanya y'eggwanga Uganda afuuka agent wa foreigner. Era mu tteeka lino Kamalabyonna ye minisita yasalawo ani foreigner n'atali, minisita yasalawo ani alina okuba foreigner, minisita yeyeekengerera yawunyiriza nti okusinziira nga bw'akulabye gwe kirabika oli foreigner ne gw'oyogera naye foreign agent. Era mu tteeka lino basebo ne bannyabo likwata ne ku byenfuna. Kakati bw'okola akatongole konna akayamba abakazi abavaamu embuto, kino kiyinza okuba nga kivumiriza gavumenti. Bw'opositinga kapositi konna nga kano kalina ekintu kyonna kye kagamba nti wano mutufuze bubi, oba sente zirina kuteekebwa mu kintu bwe kiti, zino ezaavudde wano mwazikutte bubi, oba oweereza obubaka obulinnyirira ebyenfuna by'eggwanga lya Uganda, era osibwa ng'oggyeko ekyo. Basebo ne bannyabo ne bw'oba n'akatongoleko nga wakakola mu ggwanga Uganda, mu nnaku 14 olina okugenda ewa minisita n'odikirayalinga nti nyina ssente ezimperezeddwa nga zivudde wabweru wa ggwanga, nomata ani azikuweereza. Naye ekyo si kyekyokka, ne bw'oba tonnazifuna olina okugenda ewa minisita owa internal affair n'omunnyonnyola nti nyina ssente ze ngenda okufuna ziri wansi wa miliyoni 4. Basebo ne bannyabo, miliyoni 4 bw'ozisukka guba musango. Sente zonna zotabulidde minisita kwegamba bw'oba tolina kapapula kavudde wa minisita kakukkiriza kuzifuna, kitegeeza zimenya mateeka ku nsonga yonna gye wagifunidde kasita teba mu manifesto ye NRM. Ensonga yokka eri mu manifesto ye NRM yekuweesa kakiiti akakukkiriza okufuna ssente ezambuka waggulu wa miliyoni za Uganda 4. Kakati ne bwe ziba zikka wansi wa miliyoni za Uganda 4, ezo 4 zolina okufuna omwaka mulamba kasita ozisukka ne bususaamu nnusu emu ti miliyoni 4 ne shiringi emu gufuuka musango. Ezikka wansi w'ezo bw'oba tonnazifuna, minisita ayina okuba nga akimanyiiko, era olina okuba ne kakiiti nga minisita yakasayininzeeko, minisita wa internal affair ekyo yalina okukikola. Ekitongole kyonna etteeka likikwata na arrangement yonna. Kakati gwe munnayuganda abeera wabweru w'eggwanga mu diaspora, automatically emisango gikwatirawo. Bw'obaako w'otuula wonna n'obaako ekintu ky'oyogera nga si ku promotinga manifesto ya NRM, singa obaako w'otuula ne gurupu we mutuula nga mu bwomu individual, oba ne mukola gurupu oba ne mukola ekitongole kyonna NGO nani government, alina okuba nga olina kusooka kwebuuza ku minisita, alina okuba nga alina kuba nga agimanyiiko, alina okuba nga yakuwadde olukusa n'okutuuza olutuulo olwo. Kyonna kyonna ky'okola, oba osonda ssente, oba oyamba bamulekwa, oba okola ki, byonna minisita alina okuwa olukusa, ate omwaka gwonna tolina kusukka miliyoni 4. Eyo no ye draft y'etteeka lyakoleddwa nga 3 Maachi 2026, lirindirirwa era draft eno yawagiddwa abantu nga Yusuf Nsibambi sako ne enta ya NRM nga lirindirirwa okuteekebwa mu Parliament liteesebweko n'ebibonerezo ebyo bitandikirewo okukola. Oba mumpulidde? Dai. Kakati etteeka lirino katuliyitemu mu bulambalamba bwalyo. Etteeka lino lyetteeka lyenjogerako ye draft ng'eno tennaba kutuusibwa mu Parliament, naye nga yawagiddwa nnyo NRM era ng'egenda kwanjula mu Parliament era eyite mu bunnambiro. Draft gyenjogerako ye yakolebwa ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokusatu 2026 era nga yawagirwa nnyo ekibiina kya NRM nga kigyetaaga efulumizibwe mu nnambiro. Eriko omutwe ogugamba nti The Protection of Sovereignty Bill 2026 era nga wansi nga bwe ngenda okunnyonnyola eno y'ennambika y'obuwaayiro bwonna. Kakati bassebo ne bannyabo, mu Protection of Sovereignty Bill 2026 oyinza okwebuuza ekigambo sovereignty kyo kye ki? Sovereignty is the supreme, absolute and uncontrollable power within a state to govern itself free from external control. Kitegeeza ng'okusinziira ku ggwanga lyaffe Uganda nti lino lyetteeka erigenda okufuula abafuga mu Uganda ba supreme leader. Nti teriyo nsi yonna ekkirizibwa yadde okufuguma okwogera ku kintu kyonna ekiri munda mu teritole ya Uganda
nkugambye this is the supreme absolute and uncontrollable. Kitegeeza obuyinza bw'oyo ali mu buyinza tebulina kkomo, tewali ayisobola mugambako. Kyokka ekifudde etteeka lino kasobeza, ne bw'oba munnayuganda nga bakuzaala Uganda aborigini nga toli mugwira, etteeka lino likufuula foreigner. Ate ne gwoyogedde naye ne bw'abanga already bamuzaala nga ne mu Uganda ali munda afuuka agent wa foreigner era abonerezebwa. Bassebo ne bannyabo, lino lyetteeka eryakopeddwa direct okuva e Russia, kubanga lino lyetteeka erigenda maaso erina kyemalira Vladimir Putin, era nga gano ge mateeka g'aba supreme leader nga Kim Jong. Uganda efuukidde ddala the North Korea of East Africa, East and the whole of Africa. Kakati amateeka bwegati bwegali. Ngenda gakutaputira bwenti. Nkugambye mu ntandikwa ya biiru eno ekisooka mulimu okulitaputa kiyite interpretation. Ewakulu we tugenda okusimba essira ye protection of sovereignty. Mu protection of sovereignty bassebo ne bannyabo ensi yeebuuza, kintu ki ekisumwasumwa abakulembeze abali mu Uganda? Buyinza ki bwe babadde tebalina bwe banoonya okufuna wano? Kwegamba of course and automatically nkugambye lino lyetteeka eribafuula ba supreme leader bannantagambwako nga tewali kyonna oba muntu yenna oba ekyo kyonna kisobola bagambako. Kwegamba omuntu yenna bw'oba olina kyoyagala kuwabula gavumenti olina okugenda ewa minisita ne weewandiisa. Tugenda kwogera ku registration of agents of foreigners. Owandiisa otya nti nze wano gwe mulaba njagala kwogerera bagwira oba kale ndi munnayuganda abeera ebweru naye nyina okwewandiisa ewa minisita nti nja kwogera ku biruma eggwanga. Era wano mateeka agyakakufuga bw'olangirirwa nti gw'oli foreign agent. Kwegamba omuntu yenna ayogera awagira oba alina kyakubaganyako ebirowoozo, kino nga tekiri mu interest ya regime, ofuuka foreign agent. Kaakati bwe tutyo bwe tugenda okukitambuza. Ladies and gentlemen, ku paati ey'okubiri wano wennyini ku paati 2 waliwo ekiyitibwa reporting of foreign funding, saako ebino ebisigadde minisita anayambibwa atya, emirimu gy'anaagikola atya, general descriptions ezo nazo wano weeziri. Kaakati katubitandike. The Protection of Sovereignty Act 2026 bassebo ne bannyabo ntandikidde ku interpretation. Interpretation nga bwe nakugambye ngenda kugenda njogera ebintu nga bwe biri. Weewaawo nkubuulire nga mbisoma ne wano, kino kiri ku page ya 3 kigamba kitya. In this act, unless the context otherwise requires, agent of a foreigner, kati ndi mukunnyonnyola ani gwe bayita agent of a foreigner. Bassebo ne bannyabo, the act, an act provide for protection of sovereignty of the people of Uganda to designate the department responsible for peace and security as the responsible entity for registration and regulation of agents of foreigners, to provide for protection of sovereignty of Uganda and to provide for the registration of agents of foreigners. Ebyo sijja bigendamu. Munda mu Ministry of Internal Affairs mugenda kubeera mu department. Bassebo ne bannyabo bannamagye buli kimu bakiwambye. Mugenda kubaamu mugenda kuba mu department ng'eneyitibwa ya peace and security. Mumpulidde. Mpola mpola mujja kukitegeera. Ti supreme leader bamukukusa. Lino nno lyetteeka erikukusibwa supreme leader mwagenda okufugira. Wulira bassebo ne bannyabo munda mu internal affairs, minister wa internal affairs munda mulina okuba mu department eyitibwa eya peace and security. Era nga peace and security department eno, ladies and gentlemen, yegenda okuba nga yevunaanyizibwa ku tteeka lino. Kwegamba ne bw'oba minister department eri ekikolako. Kakati katugende ku interpretation. Ladies and gentlemen, ani ayitibwa agent of a foreigner? Muntu ki mu tteeka lino ayitibwa agent of a foreigner? Wengenda okusoma weewano nsaakolinzeewo. Kakati bassebo ne bannyabo, agent of a foreigner means a person who acts as an agent, representative, employee or servant, or any person who acts in any other capacity
at the order, request, or under the direction or control of a foreigner, of a person, any of whose activities are directly, indirectly supervised, directed, controlled, financed, and subsidized by a foreigner. Byonna nga bw'obiwulidde nkugambye basebo ne banyabo, all the ambiguities, ebintu byonna by'owulira muno binnyonnyolwa awatali kubinnyonnyola nga bwe birina kuba. Ambiguity eri mu bino kwegamba minisita aweebwa obuyinza wansi munda mu ministry ye mulimu aba peace and security, babawo obuyinza nga be basalawo tigwe okusinzira ku ntunulayo enfaananayo kirabika okolera bagwira. Okwegamba activity yo edimingibwa nga minisita yagambye mu interpretation ani ayitibwa foreign agent, oba okubye essimu oba oyogedde oba owagidde ofuuka foreign agent. Department means the department responsible for peace and security in the ministry responsible for internal affairs. Oba mukitegedde munda mu ministry ya internal affairs mulina okubeera mu department y'abamagye oba whoever gwe bajja okwasaninga, but in this case bamagye mu Uganda. Department means the department responsible for peace and security. Munda mu ministry mulimu akawayi bakayita peace and security. Kanonga ke kali responsible okudesignatinga nti kakati gwe oli foreign agent, oli foreigner oba okolera foreign agent. Basabo ne banyabo disruptive activities ebyogerwako nga disruptive activities bye biki ebisobola okuteekesaako omusango nti oli foreign agent era olinyiridde sovereignty, kwegamba olinyiridde obwa supreme leader obwa government ebeeriko oba olinyiridde supreme law efuula Uganda okufuuka sovereign. Kiki ekibatakula we batabatakudde? Nkugambye kiki ekibasiiwa we batanneetakula? Buyinza ki mazima ddala nga mulaba Uganda efugibwa bwe batannafunako bwe beetaaga mu tteeka lino? Wona amanyira already wakoze da interpretation teteka lino already likoleddwa ku muntu omu era nga ne bwakolola basebo ne banyabe ekiseera kigenda kutuuka mu ggwanga Uganda. Museveni kasita yakitegera nti temumwagala ne mukimulagira ne mukalu n'akikakasa agenda kutuuka akoleyo etteeka erifuga sitayiro mwolina okutambulira. Oba badde omanyi ngenda kwogera sitayiro zaaki. Basebo ne banyabe ogenda kutuuka etteeka nga basenga bammwe mu bisenge balina etteeka eribafuga. Museveni ne obwa paranoid bwaliko. Basebo ne banyabo waliyo netteeka eddala lireetebwa titokyakkirizibwa kwogera linnya Museveni oba ku social media oba wa nalyo lijja. Naye kati paranoia kwegamba the way government wetuuse egenda kutuuka ekiseera nga senga nantuma okuyingira ekisenge okubaako omuzukulu we oba mutabani we gwalagirira ensonga z'ekisenge olina kugoberera katabo ke NRM nga bwe kitaba mu manifesto ya NRM eyo style senga tasobola gikuyigiriza. Mu nsonyiwa olw'ebigambo ebyo naye pulogulaamu eno ntera okuteekako disclaimer egamba y'abantu bakulu. Kakati mumpulirize disruptive activities zeziriwa. Any act or conduct that is prejudicial or threatens the security of Uganda. Tekikolwa kyonna bo kye balabye nti kirinyira security ya Uganda. Basebe ne banyabo eno si sovereignty kino kiwandiiko kya security. Uliriza. Any act or conduct threatening violence against any person. Okugamba ku muntu yenna nti gwe kwegamba abadai kuba kitaputera atya kwegamba okwogera ku muntu yenna n'omwogerako binaawulira nti kakalo njogeddeko bubi. Uliriza. An act or conduct threatening violence against any person, threatening to cause bodily harm, whether to a person to whom the threat is made or to any person. Mbuuza mmwe bannansi tewaliwo tteeka mu tteeka lino singa otiisatiisa okutuusa obulabe ku muntu yenna. Mu Uganda temalimu tteeka lifuga muntu nti bw'okuba omuntu bakuvunaana oba bw'otiisatiisa okutta omuntu bakuvunaana oba bw'okola ki ofuuka foreign agent. Uliriza. Threatening to cause bodily harm. Kakati mu Uganda baddemu amateeka threatening violence simanya biki public order management toyina kutunula. Kigenda kutuuka ekiseera nga NRM kokasi NRM etula neteekateeka enseke entuufu mu Uganda bwe mutasitukiramu nga bannansi ebintu bino bwe bityo bwe biri obonno ze clauses nga bwe zaateekeddwa.